kulaba nti bannayuganda nga bayita mu bitongole ebyenjawulo bazze wano ne baleeta ebirowoozo byabwe. Kati kye bagezaako okukola kwe preemptinga committee nti bannayuganda bazze etteeka ne balikubamu ebituli ne balaga ebikyamu. Kati bano bagezaako okuziba ebituli ebyo, naye eyo enkola ya legislation bweti ebeera mbi kubanga ate bannayuganda tebalina mukisa kukomawo ate ng'obwedda tugamba nti kati tugulewo n'abantu baweebwa omukisa bakomewo bakole ate era comment ku kino ekijja. Naye njagala obbalaga bakyusizza for example interpretation ya foreign agent of the foreigner. Luli babadde bagamba nti singa okola ebikolwa ebyo ng'obikoledde eri, kati bakomyewo bagambye nti kasita okola ebikolwa ebyo naye ng'ekyamazima kiri nti kasita oteeberezebwa nti okoze ebikolwa ebyo gamba mbu sente zoleese za kusekeeterera, mbu sente ezo enkolagana eyo yakuwakanya government policy, enkolagana eyo yakuwakanya government interest, kati gwe ofuukirawo foreign agent of the foreigner. Ekyo kitegeeza nti kati bannayuganda bonna mu Uganda olwaleero okujjako president etteeka gwe ligamba nti yetavunaanwa ng'ali mu buyinza, ne bannayuganda ffenna abasigaddewo miliyoni z'abannayuganda zonna 45 lino etteeka litufuula agents of the foreigner just because singa omuntu ava erinaga nti nambooze yakoze kino ateeberezebwa okuba yakoze kino, lino etteeka olwo likuteekerako ow'ekipande nti ofuuse agenti waki wa foreigner. N'olwekyo enkyukakyuka gye baleese egaziyizza kintu kino nefuula nti buli muntu yenna asobola ovunaanwa emisango gino nga bwe bagyogeddeko ate nga tegiri kiriya. Kubanga bw'ogamba omuntu nti kasita okola ebintu ebiri against government interest, omuntu akubuuza government interest ngisoma wa? Ngisoma mu kitabo ky'okumanya nti kino government, era government interest ani agisalawo nti kino government kyeyagala, nti eno government policy. Kubanga bulijjo mutuwulirawo mu parliament nga tubuuza government erina policy ekiku kino ekintu ne bagamba ate tunnagikola. Ebintu bingi tebiriiko government policy. Nga bw'owulidde tumubuuza ani anannyonnyola nti eno ye government policy, ani oyo ali awo gwe tunaasomako kitabo ki oba kifo ki mwe tunagenda ne tumanya nti eno government interest, okujjako batutadde ku kisa kyabo abali mu buyinza. Babali mu buyinza minisita yasalawo nti eno government interest oba kino kiri against government interest, kino kiri against government policy. N'olwekyo etteeka lino olirabirawo ne speed kwe lijjira, is in bad faith. Bagezaako just kusiba kuteekawo mbeera ebawa omukisa okussa ku muntu omusango buli we bayagalidde, nti nga balina etteeka lino bajja kukussaako omusango buli we bayagalidde. Kubanga kooti yerimala obiwulira negamba bambi okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa namboozi oyo si agent of a foreigner, naye nga ggwe ebbanga eryo lyonna oli muki mu kkomera. Bayidawo eno musango guli capital offense okusinziira ku kibonerezo. N'olwekyo ebbanga ly'onoomala mu kkomera ku remand ddene nnyo. Kati bajja kukwata nga bafunayo, kati olaba nga oli faaza gwe bakwata ekalangala just okumususpectinga nti nno ono alabika nafuna ssente mu nsi z'ebweru akole ebintu ebiseketerera gavumenti. Ebintu ebiseketerera gavumenti tubibabuuzizza nti omuntu akola ki okumugamba nti aseketeredde gavumenti? Tebakinnyonnyola, bagambye kisinziira, era kisinziira ku bintu bingi, kisinziira. Kati etteeka teribeera bwe bityo, etteeka teribeera ambiguous, teribeera awo mbuno oli akuvunaana yasalawo mbu okusinziira ku ekyo kyokoze awo oseketeredde gavumenti. Kati omwana wange Kadaama n'abeereyo n'ampeereza ssente, nze nenkubyamu ebifaananyi nga neesimbye ku bwa kansala, olwo nga nfuuse agent of a foreigner. Oba nze simanyi na mwana wange, nze mmanyi nti omwana wange gyali ku bwa Kadaama buli kasente kampeereza ka musaala gwe. Bo basobola okujja naga nti abadde nga akajjeeyo mu Bawalabu abatayagala Uganda. So buli munnayuganda yenna lino etteeka ndirabye mujja liraba nga litandise okukola nti ate ne one time buli gwe banaayagalanga okuvunaana bajja muvuniranga akawaayiro mwe bamuvunaanira wano. Naye nze nsaba komiti ebeere y'amazima ebbanga lyonna buli muntu etteeka ng'otaddeko n'ebitongole bya gavumenti byennyini birivumiridde. Muntu ogwo nsiba mbi yekka ogwo
atannyonnyodde na kiti kimwe yagidde yekka muntu ogwo yekka yeyagambye nti etteeka ddungi nga n'omugambo obugambye nti gwe wali bazze ng'agamba nedda. Kakati komiti eneesinziira ku kyokukola lipoota ate egamba nti etteeka ttuufu. Eruli baakasuka etteeka ly'omwami ono ow'Emityana lumu sipiika n'agamba nti etteeka lino kye tuvudde tuligoba kuba abantu abasinga obungi baaliwakanya nti tetusobola tteeka abantu lye bawakanyiza. Era ne ansadi ngenda gibaleetera muwulidde mbasabye nange banzikirize njogereko gye bali. Kaakati ku luno ate lino lwaki tulisaawo ng'abantu baliwakanyiza mu ngeri y'emu nga bwe twagoba lino teriteekwa nagenda. Mbabuulidde okusinziira ku mpisa za Commonwealth Paalamenti bw'eba ebuze ennaku 3 mudda mu biteeso byakweyozaayoza. Basebo tweyozaayoza tukoze nnyo gundi weeraba ondabiranga ddala obadde mulungi gundi kino kitulemye kino tukikoze okuggyako ekiteeso kye tusobola okuleeta mu nnaku 10 byebintu bye bayita matters of national importance nga bwe tutakikola leero Uganda esaanawo. Abo abantu abamu abatudde awo balina kubeera eri nga basiba migugu gyabwe kufuluma Paalamenti. Abalala balina kugenda kunoonya ngoye za kulayira n'okulonda abantu abasatu be banajja nabo. Mu Paalamenti tulina kubeera mu pate nga tusiibula bwe tutuula mu Paalamenti wali nga tuyisa biteeso byakwewaana byakwesiibuligana. Munaffe sipiika weebale nnyo twasalirwa nnyo twafiirwa gundi bwe bityo. Nze nga bwe mbagambye mbadde wano okuva Paalamenti ey'omunaana naliwo katono naliwo Paalamenti ey'omwenda naliwo Paalamenti ey'ekkumi mbaddewo Paalamenti ey'ekkumi nze no Paalamenti gye ndabye etuula n'esoosootula etteeka eriri controversial mu nnaku 10 ezisembayo. Mu Commonwealth Paalamenti waliwo gye bayita lame duck policy nti bwe baba bakubyeko akalulu n'ogwa oba olemadde. Kati wano abakomyewo ku Paalamenti balinga 15 tokola bintu by'amaanyi kiringa omukazi anaanoba tasimba mwanyi.